أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم abatula ababoluganda balamusako nekiramusa esinga okubeera ekirungi nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asuubira nti buli bulungi tusaba ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga atuwa obulungi fi dunya wal akhirah, allahumma amin. Olwaleero biidhnillah tugenda kulaba ennukuta eyokuna emu ku nnyukuta ezo oba emu ku nnyukuta ejjuliza ennyukuta esatu ze twalabye, ennukuta ezifulumira ku mimwa ebiri gye tuyita ashafataini. Twagamba ennukuta ya faa'u eva ku shafataini ku mumwa oba eva ku shafa asufla omwoga wansi oba batni shafa asufla ku mwoga wansi, ne tugamba nti ate ennukuta ya waawu eva ku mimwa ebiri nga gisongoddwa, ate ennukuta ya ba'u gye twalaba twagamba nti eva ku bintibaaqi shafataini emimwa ebiri nga gikwataganya. So n'ennukuta ya miimu evaawo bintibaaqi shafataini emimwa ebiri nga gikwataganya otujja miimu. Lwakuba twagamba nti ku ba'u emimwa tegikwatagana nnyo, ku miimu emimwa tegikwatagana nnyo, kugamba ginywezebwamu katini okusingako ku ba'u tuginyweza nnyo, ate ku miimu tetuginyweza nnyo. Era waba oli omuntu ng'agamba abe, oli n'agamba am oba alami arrahmani rrahim emimwa tegiginyweza nnyo rahim. Naye ate oli wagamba ab abakoze ekyanyweza. So waliwo enjawulo newankubadde ennukuta zifulumira ddala awantu wewamu. Ennukuta ya miimu eno wayusahibu dhalika ghunnatu min alkhayshumi. Ennukuta eno ya miimu erina obufulumiro bwa mirundi ebiri. Akafulumiro kano ak'oku mimwa nga gikwataganye, ate n'akafulumiro k'omu nnyindo. Kyava bagamba abamanyi samma alulama aljuzu ashafawiyya. Abamanyi ne bagamba nti ekitundu kino ekifulumira ku mimwa kyekitundu ekyo kye bayita shafawiyya, ate ne bagamba nti era kyekitundu ekijjuliriza. Then ekitundu ekirala ekijjuliriza ennukuta ya miimu kye batuuma alkhayshumiyya nga kyekitundu ekiyita mu nnyindo. Kuba ennukuta ya miimu n'ennuuni, ennukuta ezo bbiri kyateeka okubeera nga ziyitako mu nnyindo. Ekyo kya butonde bwe kityo bwe kirina okuba, either zizze nga za shaddu banga si za shaddu banga tugenda ziyingizibwa kyesiŋŋana bwesiŋŋanyi. Ne zibeera nga we ziba nga za shadda tukiteekako ekinyirwa kinene, ate we ziba nga si za shadda tukiteekako ekinyirwa kitini, naye nga lubeerera zirina okuyitako mu nnyindo. Kati ennukuta ya miimu eyo eŋŋambye efulumira ku mimwa ebiri nga gyekutte am turi arrahim emimwa gino gyekwata. Then mulimu eddoboozi eriyita mu nnyindo, okwata ku nnyindo owulira arrahim, owulira nga eddoboozi liri esembayo ligaanibwa okukola ki? Okuyita mu arrahim. Okwata ku nnyindo yo owulira nga ligaanibwa. Abamu bagisoma ne batagiwa ddoboozi eriri mu nnyindo, n'agiyisa mu kamwa kokka arrahim n'ajangu yo givaako. La, erina okufuna ekitendo kyayo oba erina okufuna obufulumiro bwayo obw'omu nnyindo. Ensobi nno ekolebwa abantu bangi, waba asoma miimu agisoma ajanguya. Arrahmani rahim, ennyindo eriwa rahim. Yes, omimwa ogigasse naye ennyindo eriwa obufulumiro bwayo, kitegeeza miimu ya kitundu. Ekituufu kiri arrahim. Efuna ennyindo newankubadde efuna ennyindo kitini senga ebeera nga si ya shadda, wabula ate webeera ya shadda kituva tugamba nti senga ennukuta eyo ya miimu ejjanga ya mpeerezi, either eriko fatha maryam ma, obanga eriko kasra misu, obanga eriko dhamma muzammil, obanga eriko sukun am tasalun am turiduna, ng'eriko sukun tugiwa obufulumiro bungi nnyo obw'omumwa, kuba tugambye erina obufulumiro bubiri. Naye bw'ejjanga ya mpeerezi nga fatha kasra dhamma sukun obanga ya sukun tugiwa obufulumiro bungi nnyo obw'okuki? Obw'oku mimwa. Era olulya ma, mi, mu, am ennyindo tugiwulira yes mweri, naye nga ntini. Wabula senga ennyukuta eyo eya miimu ejjanga ya shadda oba nuuni, miimu ne nuuni zifaanaganya ekitero kiri eky'omu nnyindo oba embeera eri ey'omu nnyindo, obufulumiro bw'omu nnyindo. Senga ejjanga ya shadda ate ennyindo ewulikika nnyo n'okusinga emimwa. Kyokulabirako
tulya nnyo ennyindo n'okusinga omumwa. Kiraba senga ejjanga ya shadda ennyindo ekola nnyo okusinga omumwa, wabula senga ebeera nga si ya shadda ate omumwa gukola nnyo emimwa gino ebiri okusinga ennyindo. Nabwe kityo eyo ennukuta ya mimu. Tukola ensobi ezimu ku zo okubeera nga tuba tugisoma tetugiwa nnyindo ne tugimma obufulumiro bwayo. Onaga Ar-Rahim eyo nagyogeddeko, oba okunyweza nnyo emimwa. Bangi banyweza emimwa naddala nga ya shadda. Jjukira tugambye nti shadda obufulumiro bw'omu nnyindo obuba na bungi okusinga ku mimwa, so nga ate ffe tukola vice versa. Netukola tya? Oli naginyweza amma yatasa naddira emimwa naginyiga munda, maa dhalika ekinyindwa kyalina ogiwa ekiwerako nagikimma, no? Oba namma mimu eyo. Lwaki nti webeerako shadda tugiwa ennyindo nnyingi? Olw'ensonga nti ebaamu ekinyindwa ate wali shadda tukimanyi bulungi nti mubeeramu ennyukuta bbiri nga bwe tujja okwongera okubeera nga tubitegeera. So ne tugamba nti amma yatasa emwa tetuginyiga nnyo obufulumiro bwayo obw'okumwa, wabula ate obw'omu nnyindo ne buwulikika nnyo. Amma yatasaalun ani naba'il azim. Olya mimu awo teriko shadda azim naye olinaga azim. Bangi nno abasoma Qur'ani gawula tebasoma Ar-Rahmani Ar-Rahim. ماذا خطأ عن النبأ العظيم. Anunu nyannuni najiwa obufulumiro bungi nga si ya shadda nsobi. Nabwe kityo yeyo zezimu ku nsobi ndowooza ze tukola ku nnukuta ya mimu. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.